Ate Abakristayo n'abantu bonna bakalaatidwa okukozesa Byebalina okusobola okufuna ate ebyo Byebatalina. Bino bibakalaatiddwa mu kusaba okubadde ku kkanisa ya Katwe Matters enkya y'olunaku olwaleero era nga kuno kukulembeddwamu omubuulizi Habert Kasule. Okusaba kuno kutambulidde ku mulamu ogugamba nti kozesa by'olina okufuna ebyo by'otalina. Katubirabe. Omubuulizi Habert Kasule mu kubuulira kwe atambulidde ku bigambo bya Musa bino. N'ayogera nti ayi Mukama, ntuma nno, nkwegayiridde mu mukono gw'oyo gw'oyagala okutuma. Omubuulizi ku bigambo ebyo kwasinzidde n'ategeeza Abakristayo nti nga Mukama bwe yakozesa Musa ebyafaayo ebyewuunyisa ensi ng'akozesa kye yalina nga gwe muggo, kale nabo tagenda kubalekerera mu bulamu bwabwe bwonna. Nti n'omubiri gwo gugenda kubeera gw'amaanyi mu maaso g'Abayisirayiri. Omubiri gw'ogwo Katonda gwe yakuwa, you are not a creature of an accident. You are not a creature of an accident. You were not created after an evolutionary process. Wajja ku nsi nga Katonda ategedde ekyo ogenda kubeerawo n'akuteekamu ebyongera okubeera omukazi. Omubuulizi Kasule awadde ekyokulabirako eky'abazibe b'amaaso ne bakiggala abaakoze obulungi ebigezo n'ategeeza nti tewali kiyinza kulemerera nga Mukama waali. Katonda yakozesa abo newakubadde olina disabilities z'olina newakubadde oli wambaleyo obutonde bwe butyo bwe bwakula, Katonda agenda kukuviirayo mu linnya ly'omwana wa Katonda omulamu. Weesige ky'olina, Katonda agenda kukifuula eky'amaanyi ng'okozesa ebiseera by'olina. Musajja wa Katonda ono wano wasinzidde n'asaba abasomi okukozesa kkalaamu n'ebitabo ate bba abantu abalala n'abasaba okukozesa ebyo bye balina Katonda kw'anaasinziira okubajja mu bukopi abatuuze n'abalangira. Katonda agenda kubikozesa bwe nyiikira kusaba buli ddala Katonda omulamu tandika n'ekyolina ekitono, Katonda agenda kujja mu bisasi akutuuze n'abalangira. Mukama Ekkanisa eno eteeseteese okubangula abaana abato aba Sunday School mu mizannyo egy'enjawulo basobole okutumbula ebitone byabwe kibasobozese okuvuganya mu mpaka ez'enjawulo. Okusaba kuno kwetabiddwamu abantu mu biti eby'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukkulumu.